Banayisanyuse nnyo balabako. Sooke twebaze Katonda ali waggulu atusobozesezza okubeera wano olunaku lwa leero. Si maanyi gaffe, si magezi gaffe, si busobozi bwaffe, naye Katonda ali waggulu yatuusiza wano ne gye tulaga ajja tutuusaayo inshaallah. Sookera ddala njagala okwetondera abakulembeze bannange ba MPs, ba mayors, abakulembeze mwena abalonde. Munsonyiwe balimba. Siyala kwagala nnyo kulimba naye mumanyi bwe tuli mubeera forced okulimba mweno struggle. Tuli forced okukola ebintu byotakiririza, muze sikiririza mu kulimba. N'olwaleero mbalimbye. Bannange mukubireko aba MPs ne ba mayors n'abakulembeze bonna mu ngalo basobole okunsonyiwa. Olwaleero ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze abalala bonna n'abasindikidde message ne mbagamba tulinayo meeting nkulu nnyo 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 nnyo. Si Igalandi. Nabagamba egenda kubeera Mbale. In fact, soka bagamba nabagamba tusinkane ku makya ku Monday tulina meeting enkulu nnyo era tusinkana. Nabagamba president tugenda wa ne mbagamba tugenda Mbale meeting enkulu nnyo naye temwogera. Netula mu motoka netuvuga naye era Museveni kabeera katuli musama. Kakati mumanyi ekiri Embale badiployize polisi, badiployize military, bamanyi tugenda Mbale naye tujja naye tukyali wano. So njagala betondera olw'okuba siba ekiwaani naye kibadde kyetaagisa wano nga Secretary General bw'abagambye kino ekifo kya bbanga ddene nnyo. Wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tutetenkanyawo mpola mpola kuba sente zisefini nyingi naye era njagala okwongera okubeebaza nga maze obbetondera mbeebaza abakulembeze bannaffe mwenna aba MPs ba mayors especially the MPs mwebale nnyo. It is your work nti wano twaguze kino ekizimbe kino ekifo basebo ne bannyabo zino si sente za fundraising nedda zikyaliyo zino omulimu gwazo. Zino mwe ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze mwena mwe sente zimukuŋŋaanya, sente eziva mu palamenti ne ezituweebwa ng'ekibiina eziva mu babaka. Njagala mmanye this is your work. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wano twakwalingawo ebbanga erisukka omwaka ne tugenze tutereezaawo mpola mpola paka olwaleero. Njagala okwebaza in a very special way abantu bano bali babiri basatu oba bana. Njagala okwebaza Secretary General waffe yimuka bakubireko ku ngalo. Era omulaba foreman, council foreman, mwebale nnyo webalire ddala. Njagala okwebaza Chairman Nyanzi yimuka bakubireko mu ngalo. Oyo Chairman Nyanzi we tuba twagala emirimu gya Robert Style yajja olumu ajja nga atambula ng'omukadde olwo najja nga yeesibye ng'omusiraamu n'akola ebintu ebyo. Weebale nnyo ssebo weebalire ddala omulimu ogw'amaanyi gw'okola. Njagala okwebaza omukwasi wa ssente zaffe Council Benjamin Katana aliwa. Weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Oyo abadde nga ajja wano nga bamutunuulira abamu nga tebamutegeera baga omunyakole yaguzeewo nga tugamba sebo weebale nnyo weebalire ddala emirimu gyonna gy'okola. Abakulembeze bannaffe leader of opposition n'abalala mwebale nnyo bafuusoja baffe abakola underground. Sigenda balabisa, sigenda kwogera mirimu gye mukoze wano kubanga obusajja buyinza obbanyiga naye mwebale nnyo mwebalire ddala. This was a connected effort. Naye ate okuba nti kino ekifo tusobodde okubeera nakyo for more than a year ne tukimaliriza bwetti nga tebamanyi ne tujja nga tebamanyi tutuse wano nga ne BBC tamanyi, kitegeeza tusobola n'okwekanga Museveni n'atulaba nga tuli manju nga tamanyi. Twabagamba ffe tuli babanda bwe tuba tusazeewo okukola ebyekibanda tusobola okubikola ate ne tubimalayo. Yes, tuli mukola discipline, tuli mukola mpisa, tukole buli kintu mu mateeka. Naye every now and then tuze tubalaga nti ffe tuli babanda ebyaddala biri.
Message yange eri abantu ba Busoga n'abantu ba Eastern Uganda, this is home. Wano waka. Kino kye tusobola okukola kati tetunaba kutuuka mu buyinza ate tukyanyigirizibwa. Ne bwe muba mufunye ekifo mukikulaakulanya nga mwekwese, mujjawo nga mwekwese, singa twalina ekyobugagga kye bayita eddembe nga tusobola okujja wano ne tupulaninga ffenna nga tebatulemesa, ate wano wandibaddewo akabi okusingawo. So kye tusobola okukola kati nga tukyanyigirizibwa, tujja kikubisaamu emirundi mingi nnyo bwe tunaba tufunye eddembe lyaffe. Naye era bannange bakyogeddeko bannange nti bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya. Tetulina ssente nyingi, naye eggwanga lyaffe lirina ssente, era bwe liba nga ssente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga, abaagala progress, tusobola okukola eby'amaanyi. Tunulira NRM efuuze Uganda okumala emyaka 4, naye tebalina wadde mu Kampala tebalina ekifo kyenkana bweki. NUP teyimiridde kuffeffeka. Omusingi gwe tuli mu kuzimba gwa generations to come, era mwenna abakulembeze abagenda okuddamu okulembera NUP tubasaba mugende nga mubuildinga on to the next generation, esobole okukola bino ebintu ng'abaagala ensi yaffe. Kyetukola si kya leero, we are building this institution to outlive us. Twagala tukomewo wano emyaka ani oyo awoggananga nga tuwa obubaka buno bakuguze. Twagala tukomewo wano nga tuli mu 50, 60, 70 nga abalibeerawo bongeddeko nga wanene nnyo, nga walungi nnyo, nga weeyagaza. But for now tusinzire wano tukole emirimu egyetaagisa okukola. Wano nyinawo office nange, era mbasuubiza wajja kubawo ekiseera nga pulezidenti kennyini ajja wano n'akampingawo wiiki nnamba, n'abakulembeze baffe babeerawo wano, tetupangisawo waffe waka. So tuweererezewo emirimu. Abakulembeze b'omu Busoga musinzire wano mu coordinating Busoga yonna. Tulina obuwagizi bungi nnyo wano, twagala obuwagizi obwo nga bwenkanankana n'abakulembeze be mugenda okuleeta. We have a lot of support, but we need to harness that support. Support gye tulina eringa enkuba etonya nga nyingi, etonya non-stop, era ng'ennyumba eriko amabaati naye nga tekuli lugogo. Kati twagala muteekeko engogo ku mabaati ago, muteekewo ne pipa, tukuŋŋanye obuwagizi bwaffe obwo. Obuwagizi obwo support eyo efuuke abakulembeze. Busoga ne West ne Eastern Region yonna yonna efune eddoboozi mu parliament ne mu bifo byonna byonna. Twagala okwebaza in a very special way abantu beeyiganga wano. Mwatulondera meya, mwebale nnyo meya waffe wali meya bawubireko. Kati twagala n'abakulembeze bonna babere ba NUP wano. Tusobola okukikola, tukikole baganda bange. To the people of Busoga, eri abantu b'e Busoga, mugende mu maaso nga mutuwagira. Support gye tuwana wano yakabi nnyo, ate population yammwe y'amaanyi. Kati population tugende nga tuzigatta. Tuveri population y'Ebuganda gigatteko y'Ebusoga gigatteko y'Ebusoga. Kiba kikambwe nnyo. Nate mu abaana b'e Busoga mumanyi n'obikola. Era njagala mubikole. Kubanga tusobola okukikola. Message yange egy'okusembayo njagala giweereza abakulembeze bonna ab'omu Busoga muno. Aba NUP n'abatali ba NUP. Bino bulijjo tubagamba nti tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye tetuli kibiina kya byabufuzi. Muntegeera? We are not a political party, but we have a political party. Kyetuli kinene nnyo n'okusinga NUP. Tuli people power. Tuli maanyi g'abantu, tuli ddoboozi ly'abantu. Era ag'amaanyi g'abantu ge tukuŋŋanyiza mu kibiina ekiwandiise kye bayita National Unity Platform. Ng'ennyukuta eri makati eya U etegeeza unity. Twagala okwegatta n'abantu baffe bonna abaalaba edda amazima, abagalabye kati, abali mu kugalaba n'abagenda okugalaba enkya. Njagala obaweereza mwenna obubaka. Neebaza bonna abagenzi batwegattako. Naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo.
Mwabasinga Busoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange. Mumutegedde senga wange. Nze neddira Mbogo ne senga wange maama wammwe Right Honorable Rebecca Kadaga naye yeddira Mbogo ye senga wange. Nenzo okwemerera wano Iganga musindikira obubaka mukobe nti ifwe tumwenda ino. Senga ffe tukwagala, obusajja tebukwagala, lwaki obwesibako? Oli quality jangu tukyuse embeera guno omusajja obukuzaala naye kambirike senga kasitebimanyi naye senga ffe mugambe ffe tumwagala. Ate namwe abantu b'e Busoga bangi bagambe naye mukiraba mwe temubiraba temubimanyi. Ekisemberayo ddala kuba saagadde ekisoosa bwe nkisoosa mujja kuba embeekuulo. Mukimanyi nti saze nzeka nabadde nzija wano nagambe First Lady titugenda kugulawo kitebe kyaffe e Busoga ne mugamba naye wayinza okubayo tiyagasi naye mbadde nsaba omperekereko. Maama nakkiriza okumperekerako. Maama tewapulaninze kubira ku bantu naye nsaba ojjewulire ku bantu. Obabuzeko nobabuza nti koddeeyo olamusizza mwenna basewe ne bannyabo mwe balituuka kukula lino. Thank you, Madam First Lady. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugende maaso tukole Busoga. Tugende tukole mukunge. Kino ekibiina kyatandikira wano. Kyatandikira mu Busoga. Missoni yaffe eno yatabukira wano ku Bwabugiri ne yeeyongerayo. Kakati please own this. This is your party. This is your thing. This belongs to you. Own it, love it, develop it, guide it, and push it forward. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire irala okukkiririza abasebo ne banyagwe. Kirumba abampere enkabi n'ekyabazinga afunguwe. Mwebale nnyo.